Lwaki mukaka omuntu omukwano? Honorable Ssemujju Nganda, lwaki mukaka omuntu omukwano? Kituufu Muwanga Kivumbi yali mukwano gwammwe, wabula yakizuula nti mmwe mwali muloga ennyumba gye yali azimba ereme kuggwa. Mmwe mwaseranga ennyumba gye yali azimba ekiro nga mujja ne mugyekulukuunyaako ereme kuggwa, era n'abakyawa. Kati lwaki mumukaka omukwano? Mu Muwanga Kivumbi wali mu mukwano gwaffe. Omukwano tegulinga Luganda nti teruggwaawo. Omukwano guggwaawo. Oli bw'akizuula nti byabala oba byalowooza gwe si by'oliko, asobola okwesonyiwa omukwano ne guggwaawo. Omukwano si Luganda, kati yabakyawa. Mukola ensobi ey'okubiri. Muwanga Kivumbi ne muadressinga nga Muwanga Kivumbi omubaka wa Parliament ow'e Butambala. Songa ate ebibuuzo bye musindika mubisindikira Deputy President owa National Unity Platform. Eyo ensobi nayo mugikoze. Mwayamba Muwanga Kivumbi gwe mugamba gwe mwawanga essuuti, mwayambanga Muwanga Kivumbi omubaka w'e Butambala. Ono yalangiridde constituency enkalu ye Muwanga Kivumbi Deputy President wa National Unity Platform. Basajja mmwe muli b'amawanga kimmwe abayamba ne mulangira. Bwe mubanga kituufu nga si bulimba nga we muzzenga mukola malisi gwe musiiga abantu, nga kituufu mwayamba Muwanga Kivumbi ne mumugulira ne mumwazika n'amasuuti, lwaki mugamulangira? Yo kumwazika lwaki temwamuguliranga masuuti oba mwatuukirizanga njogera egamba nti twalabagana obwedda akuwampala enkadde? Temuswala na kwogera mbu twakwazikanga mu mpuuga yakwazikanga amasuuti. Fabe Masaka mpuuga asiiba atwesomerako nti yajja mu bubaka wa Parliament nga mugagga, nti ye yajja ng'avugana Benzi. So nga Benzi yajja yazikanga kuwa ekitiibwa Kaya Kavuma, najjanga e Masaka okweraga n'okunoonya akalulu tubimanyi. Lwakusirika Benzi gye yajjanga nayeyo e Masaka yajja yazikanga bweyazi teyali ye, ago nago njagaleeta lwago. Bwe muba muwulira nti Muwanga Kivumbi akola ensobi, mukuŋŋaanye abawagizi ne bammwe nammwe mukke e Butambala mumuteewo candidate mumukuba akalulu tubatya amaanyi. Honorable Ssemujju Nganda toli seefu n'akatono kuba George Musisi yayambadde kanso, tosobola kuwona. Nawe weega olimedde ku guwayigwa abampuuga oba weegasse ku guwayigwa abampuuga ogwaggwedda. Finito twamugoba e Masaka, twamugoba mu Nnyendo Mukungwe, era mbalayirira Finito bw'awangula akalulu oba Pirato oba Naalongo Bena bwe bawangula akalulu e Masaka, siriddamu kuboogerako. Ndayira Finito, Pirato ne Naalongo Bena bwe muwangula akalulu e Masaka, siriddamu boogerako. Kati naawe Ssemujju Nganda weegasse ku kikoosi kino, luli obadde waggwa naye nga tonnaggwa bulungi, naye kati weeyanise. Enkima gyekoma okuwalampa gyekoma okukunama. Mulumbagana Deputy President waffe yakoze statement entuufu nga Deputy President owa National Unity Platform. Kyokka mmwe abamwambalira temuli ba National Unity Platform, muli bannakigwanizi. Bano bampuuga twabagoba dda. Finito twakugoba, Pirato twakugoba, Naalongo Bena twabagoba. Temwina kye mutugamba, temwina kye mugamba ggwanga. Kumu ow'amaanyi njagala K-Box akomewo 2026 tubatye. Tujja kukkiriza nti muli basajja b'amaanyi. Muve mu bintu by'okukyamuukiriza. Oli mpuuga twamwazika obwa Deputy President n'afuuka ndya nabo, olulimi ne balusiba n'anaagira. Kati Muwanga Kivumbi ow'ekitiibwa Deputy President waffe akola omulimu gwe nga Deputy President, era statement zonna n'okulangirira constituencies enkalu yakikoze nga Deputy President owa NUP. Kati mwe mwogera nga baani era mumwanukula mu capacity ki?
Temuyina moral authority eyanukula wa kitiibwa Muwanga Kivumbi deputy president. Temuyina kuba temuli be NUP. Ate temuli be opposition. Eva mwadde muyambako government kutufuga bumbula. Nga mmwe identifying abaana abali solid ku nkyukakyuka ne babawamba n'abalala ne babatta. Kati mwefuula abagezi mmwe ani abanukula Muwanga Kivumbi. Deputy president when UP mwabefudisi manye DM mumuddamu nga baani. Kyemugambe Masaka tulina ababaka mu constituency yalangiridde. Ngendo Mukungwe ino omubaka. Kimanya Kabonero ino omubaka. Oba Masaka City ino omubaka omukyala. Abo baafa. Kasibante gwe ekiwende ekyasooka ekyokufulumya fake opposition tewakisukka. NUP ezenge efulumya fake opposition ku mitendera egy'enjawulo. Kasibante wayingira NUP ng'oli member wa parliament ne bakumma kaadi gwe bagoberawo. Kuba gwe obunanfuuso obwakuliko bwali buunya n'okuwunya. Bano baamuka kuba bagoberawo first time. Tebabaganya wadde okusembera. Tebabayingiza wadde mu ddiiro. Mwe babagoberawo nga mulina babaka ba parliament ne baba makadi. Mwongera okuproving eri eggwanga nti president yabalabirawo nti muli bafere. N'abagoberawo. Kitegeera. Kati bye mukola byonna gwe Kasibante oba waliwo amaanyi. Lwaki tewagenda n'ovuganya ku independent n'owangula? Temuyina maanyi gaawo. Bwe mumala nga mudda ku Secretary General waffe musimanya agende yeesimba ewaabwe gwe bakuzaala Lubaga. Bakuzaala Lubaga. Mpuuga bamuzaala Masaka Munyendo Mukungwe. Mwakiikirira ayinamu amaka. Muleme tusima. Mujja tunyiiza mutwogeze bye tutagala kuwogera. Tulina ne bye tuterese nga tubalinze mu kalulu. Temubitwogeza kati. Kuba tumanyi bingi. Mweje mukulembera wammwe. Mulete abakandidate bammwe mu gabiina gammwe ge muyina tulabana tulema okuwangula. Kitegeera. Nze ndi Munyendo Mukungwe empuuga bwagiwangula siddamu mwogerako. Abedi Bwanika bwawangula Kimanya Kabonera siddamu mwogerako. Ne Juliet Kakande bwawangula Masaka City siddamu mwogerako. Mwe twabajjako engalo twabakuba muli ku ttaka. Obudde buno kwegamba oba munoonya safe landing munoonyewe mwekukosiriza mutuuke okugwa obulungi nga tewakyali abataddeko nnyo maaso naye tubalaba drone zibatambulirako tubalaba buli we mudda. Tugenda bakuba akalulu tubayeeye tubayimbe. Mutegeera amaanyi ga Kyagulanyi. Me mulimu musaaga. Muve ku deputy president waffe. Mulekeraawo okumwadressinga nga mwadressinga member wa parliament owe Butambala. Kubanga statement ze yakoze yazikoze nga deputy president we NUP. Kati mumuddemu nga muddamu deputy president. Yakoze omulimo gw'alina okukola nga deputy president. Ow'ekibiina ekisinga amaanyi mu Uganda. Ate ekiina president asinga obuto. N'okuba omugezi n'okutegeera n'okulumirwa bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenda mu protest vote. Bwe mba mulowooza nti egenda kukola ku Museveni yekka nammwe tubeera ku luno. Muzannyidde ku bulamu bwa bannayuganda ekimala. Temuddamu kuzannyira ku bantu na kuvvola. Mulekeraawo okulengezza be mulengezza bagenda kubeera. Tewali kummwe akomawo. Mukitegedde mukakkaneeko mutuleko wansi. Akajanja kasusse mwefudde nnyo abagezi ku bya National Unity Platform ng'ebibiina byammwe bibalimye okuzimba. Muzimba agabiina gammwe eby'NUP mubitulekere ffe abavubuka tujja byezimbira kuba ne president tuyina muvubuka. Mukama abankuumire nze Ssemanda.